Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayengo ga UG Updates TV. Museveni, Mwami Yoweri Kaguta Museveni, we yabadde akuza ku lunaku lwa Women's Day, yakoze move ey'okubuuka eyalaze akabonero oba eyasindisa akabonero akalaga abantu abasinga kye baayisenga nti oyo ayagala sitiiri bakweremeza mu byabufuzi, ng'agezaako okulaga abantu nti nno akyali energetic, akyali w'amaanyi, akyalimu embavu. Newankubadde yakikoze, naye abatuuze bagamba nti kano kabonero akalaga bannayuganda nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni si waakuva mu byabufuzi ssaawa kati, si waakupondooka. Lwaki? Newankubadde tulowooza nti nno akaddiye era yandibadde atuuse mu myaka gye egya retirement okuba ng'awaayo entebe eno mu mirembe, si byaliko oluvannyuma lw'okukola move eyawuniikirizza eggwanga. Newankubadde abamu bagirabanga stand, naye abalala bagirabye nga move egenderera okwatractinga bannayuganda mu byobufuzi era n'obbalambika nti mwaka gwa 2026 yandikomawo okwesimbawo mu kalulu kano. Ngenda kuba nga mbikuwa oli ku UG Updates TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza we bali kwekumira ku mayengo gano. Gweyagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, America, US, UK, abali mu Canada nammwe abali ku muliraano wano Kenya, South Africa, mbalamusizzaako nnyo mwe bali kwekumira ku mayengo gano. Olunaku olw'eggulu nga bakuza Women's Day, Mwami Yoweri Kaguta Museveni yateekinze move ng'eno waabuuka mu bbanga nga bagamba nti I'm still strong. Yalaze eggwanga nti akyali energetic. We yabuuse mu masekkati g'omukolo ng'eno ali mu kutambula ng'abalaga nti akyalimu embavu. Mwami Yoweri Kaguta Museveni eno nno move gye yakoze yalese bannayuganda ng'ebakubyeko surprise mu ng'era beewuunya amaanyi ge babadde tebasuubira omwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ali mu kucelebratinga ng'ali mu kucelebratinga International Women's Day e Kyankwanzi District. Event eno gye yabadde olunaku olw'eggulu. Nga ye waagamba nti nno wa 79 years old leader, badde abangi bakiwakanya bagamba emyaka gikulungula 85. Era twawulira jjojjuuza omukulembeze wa National Unity Platform ng'avaayo ku mukutu gwe gwa Twitter ng'akoze live ng'agamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni emyaka agenda mu 80, ali mu 85 gyakulungulula ng'akyakalakata Uganda. Kakati omukulembeze nga ye weeyita ow'ensanvu era ng'amanyikiddwa obulungi olw'okukola shocking statement n'ebikolwa ebishookinga eggwanga, yakoze stand jump eri energetic we yabadde ng'ali mu kutambula. Eno no moment mu kavidiyo kalabiseeko nnyo naddala ku mikutu egya social media, mu kaklipu Museveni ng'ali confidently ng'atambula eno n'abuuka, kyalese bannayuganda wala nnyo. Ku lwe yabaddewo muno nga mwogase ne ba government officers n'abakulembeze b'abakyala baakiyalinze mu excitement ey'amaanyi mu kukyamuukirira okw'amaanyi okw'ekitalo. Era bannayuganda bangi baalekeddwa nga boogera ku jampu eno nga bagamba eno jampu etegeeza ki mu kaseera nga kano. Abantu abamu abawagira Mwami Yoweri Kaguta Museveni bagirabye nga proof nti eraga nti akyali strong, mbu era akyali fit okuliidinga eggwanga Uganda. Okubuuka kwa Museveni kwalaze buli omu nti ye talina gy'alaga. Otuba nga tutunuulira jampu eno era ng'eraga nga mbu ayagala okulaga bannayuganda n'obbatangaaza nti atyali energetic n'okusinga kuffa abamu.
eyo yabadde comment ey'omuntu omu eyagenze mu comment section n'akomentinga ku move eno. Abalala bagambye move eno yasayiningiddwa ng'ekintu ekirarizinga ng'omuntu era apreparinga ku general election eza 2026. Mu event eno yabadde ekyankwanze Mwami Yoweri Kaguta Museveni yayogedde ku importance emigaso gy'abakulembeze naddala abakyala, nayogera n'emigaso gy'abakyala mu bukulembeze, mu bizinensi saako n'ebyobufuzi. Era yatangazza n'akakasa eggwanga nti gavumenti ye egenda kusigala ng'eri committed ku agenda ku agenda quality saako ne ku business ne governance. Yatangazza bannayuganda nti gavumenti ye egenda sigala ng'ekomintinze ku gender quality saako ne economics ne empowerment for women. Newankubadde speech yeeno yaggaliddwa oba yasiikiriddwa energetic display we yakoze move ey'okubuuka. Kakati zino genders, qualities, economic empowerments bye bimu ku byajjayogerako buli wabeerawo Women's Day, naye tetulaba nga kyali kituukiridde era bisigala mu bigambo nga tewali kiteekingiddwe mu actions. Tetumanyi omukulembeze waffe oba tajjukira bujjukizi n'okweyama obweyamu bwakoleze ku bannayuganda ebimu nga tebituukirira. Bandibadde tebakyeyama mu ngeri ng'eno. Pledges zafuuka nga pledges mu gavumenti ye ate zituukizibwa. Bantu bangi balina pledges ez'emyaka 5, 7, 10 nga tezifulfillingibwanga. Lwaki? Ekyo tetumanyi era twebuuza lwaki gavumenti eba ekola pledges nga tezigenda kubanga zituukirizibwa mu gavumenti ye, kubanga ebyo ebyeyamu abantu baba bataddemu nnyo, baba bakoze ekisoboka okulaba nga bamanyi nti balina kye bagenda okwongolwako ku bisuubuzo Mwami Yoweri Kaguta Museveni byaba akoze naye ne bitatuukirira. Tukitwale nti nno omukulembeze tali energetic nga waasuubira nti akaddi era tali fiiti okubanga akyagenda mu maaso n'okufuga lino eggwanga, yandibadde asalendinga n'aliwaayo mu mirembe. Golowooza ki ku nsonga eno gwe mukwano gwange aliyambuliriza? Kwanirizaako mu comment section jangu otangaaza eggwanga okusinziira gwe nga woobiraba n'okusinziira ku move eno ey'okubuuka gye yakoze. Olowooza si kikolwa kya ku attractinga bannayuganda kubanga bamuwa akalulu oba kulaga nti nno akyali oba kabonero akalaga nti nno akyeremeza ku ntebe? Nkwanirizaako mu comment section.